mugamba mutya abaagala balungi abeekuumira kusenga Faith Truth and Sex mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero nzizeeno omusomo nga njagala kwogera ku nnyambala y'abakyala mu kisenge. Abakyala nkuyisa emirundi emeka? Ekisooka ennaku zino simanyi kyabatuukako. Abakyala mwambala bubi mu kisenge. Ogenda kumbuuza senga tutya? Mufuna ebitishaati byammwe n'ekigundi kyo ekipale kyo kishooti n'ogizinganga nayiti n'ogiteeka awo. N'obeera mu ebyo omwami n'agenda okutuukako mu butuufu nga talina appetite. Nga talina bw'atandikira kwagala kukulya. Nga talina. Bwe yakulaba jjo ebigoye ebyo by'olaba bye bimu bye by'osiibamu ng'okola emirimu bye bimu byebyo bifaanana ne byewebaka namukugamba tolinaako bw'okyusiza. Abasajja bano mubalaba si n'abasajja bokka ne bw'obagwa obwongo bwo bumanyiza ekintu ng'okitunuulira buli lunaku nga tekikyuka kyekyo bw'owakiraba luli bwe kiri ne luli bwe kiri ne luli okimanyi nti otuuka ekiseera n'obeera nga wakimanyiira nga nawe oba tekirabye olinza oteebereza mu mutwe gunomanya nti kyekyo kozi wakimanyiira. Ate emu ku nsonga ezikuuma omukwano mu kisenge ezikuuma spark oba kye tuyita omuliro nga gubumbujja mu kisenge kyammwe kwe kubeera ng'omwami waakulaba ng'omupya buli lunaku. Mugenda ne mwekolako ne musiiga emimwa ne nawe newetulina mudala noga waaw ka makeup kaleero kankoledde n'obyambala n'oyambala obugoye obulungi obuli sexy n'oteekamu obugatto bwo n'otambula n'ogenda mu kkubo. Omwami wo tosobola nabbe mwambalira nodde waka n'oteekamu omugundi gwo. Tulina bino ebiteeteeyi by the way si bibi nange mbyambala naye ngamba akolumu kubanga nange mbyagala babiyita batya yeeraba wembyerabidde biri awo biri free like kiwanvu kiri awo kiri free n'oteekamu omuteeteeyi gwo n'obeera mu muteeteeyi gwo kati nno n'otuuka n'ogenda okwebaka bw'ojjamu omuteeteeyi n'ogenda n'onaaba n'okyusa n'oteekamu ekitishaati n'ekipale kyo. Oba si kyaba mufunayo era ebiteeteeyi byammwe ng'ebyo nga kyekyo kye weebakamu. Ekiwanvu bwe kiti eky'olubuto oba eky'omuntu eyakazaala. Omanyi omuntu nga wakazaala nayiti gy'osulamu si yamu n'omuntu like ngamba nga omuntu ova mu kuzaala. Kitegeera olina bebi amabeere gayiika kati ekikwambaza bunayiti obutategeerekeka omusajja omukemu oba onoonya ki. Buli nayiti ze badizayininga ziyina emyaka zaagyo oba waliwo emyaka ezijambala emyaka ejambala nayiti ezo. So gwe ng'omukyala olina okubeera ng'omwami wo omuleetera okubeera nga buli bwakutunuulira akwegomba. Buli bannange leero ng'ondabikidde bulala bannaye leero ng'olabise ng'omupya kwegamba akukwate ng'eyakakulaba. Waliwo akayimba kensinga okwagala kagamba ngenda kukwata ng'eyakakulaba ng'omugenyi ng'eyakakufuna oba bwekyo bwe kiri oba ng'omugenyi ng'eyakakulaba batyo. Omwami akukwate ng'eyakakulaba. Ekisooka mugule ku bugoye obw'omu kisenge obwalagirwa. Tulina bu night dresses obulungi gye buli mu katale ne bw'oba tolina ssente osobola okugenda mu Owino n'ogula bu second hand n'obukwata n'obuteeka mu mazzi agookya n'obuwozaako bulungi n'omala n'obwanika kasana ne kabwokyako ne kabugjamu bubakitiriya obwo bwonna n'obeera nga kazze bupya n'okakuba paasi ne kanyirira ne material amatali nga gutwala mu kisenge. Waliwo binnayiti nga material yennyini akolobola nga lyawo tategeerekeka. Kasirika ako kakola bulungi nnyo mu kisenge. Vasicus akola bulungi nnyo mu kisenge. Oyinza okuŋŋaana singa ebyoyogera bisiriki bya bbeeyi nkugambye biri mu types ez'enjawulo. Ate ekintu ebiseera ebisinga by the way nze kyenzudde fe abakye brandinga ng'ovudde ku biri branded waliwo ekintu nga gwe kyogamba nti edduuka eryo liseera naye edduuka eryo lyolaba osobola oddigulamu ekintu kyekimu ky'osobola okujja mu dduuka eddala nga kyalayisi. Abantu abamu baseera ebintu olw'okuba ewantu we bakolera. Tosuubira muntu akolera mu mmoolo kutunda ekintu kyekimu bbeeyi y'emu naawe akolera mu dduuka eriri wabweru. Mmoolo asasula ssente nnyingi. Of course alina okubeera amanyi nti n'abantu abagenda okujja mu mmoolo babbeeyi era ajja baseera aggyeyo ssente ezimaintaininga bizinesi ye. So naawe osobola okutunda layisi ng'omanyi nti zojjayo zisobola okumaintaininga bizinesi yo. Kati oli bw'abigula naawe oza nti ebyo simanya ddeepo. It doesn't matter kasita kaba nga kagoye kasikiriza. Mwambale ku butimba. Waliwo obugoye nga bwa butimba nga kalaga omubiri. Ekirala ekikusuza mu mpale kyekyaki nakiddamu emirundi emeka. Mulekeraawo okusula mu mpale. Okusula mu mpale toyamba musajja yekka kwanguyira kuyima oba kwanguyirwa kuzina manayo but kikuyambako naawe ng'omukyala
okubeera nga emmana yessa efuna akawewa kali fresh nebeera nga oluusi ebiitinga ekyo ekisu kye tubeera nakyo oluusi kye tufuna bannange tosula mu mpale. Ekyokubiri mulekerawo okutya emibiri gyammwe. Ogenda gasenga nti nze kakati olina kinaiti kyo kiri awo kinene kiteeteeyi kyonna kyonna kiri bwe kitimbu kubanga omubiri gwe simanya figa gundi. Be confident in your body. Bwotyo bwewakula there is nothing you can do. Toyina kyogenda gukolerako. Ne bw'onaagenda n'ogusala oba toyina kabina era bw'ogusala nga toyina kabina era ogenda sigala nga toyina kabina mpozi ng'onywedde supplements. Ate nazo okyasobola ozinywa ne bitakola. Gwe teekamu obuntu bw'omusajja omulageko mwemoolereko. Tofaayo ku ebyo ekyekibiri kyayagala ekibuto kyayagala okinyeenye. Omugambe ondaba omutiizinge. So mikwano gyange. Mumanye engoye ezigenda mu kisenge n'ezitagenda mu kisenge. Bwe mumala okunaaba teekamu ka night. Omusajja n'owobanga blanketi like weebikudde accidentally blanketi neevaako. N'atunula ku mubiri wabadde talina kirowoozo kizina mmana ajja kuzina kubanga alina kyalaba. Kati nabo ngo bavuddeko manyi nti waliwo n'abasula mu mpale. Tulina nights ez'empale zenna nights ez'empale nga mpale ne t-shirt. These are decent nights zensobola okwambala nga ndi waka ewa maama wange, zensobola okwambala nga nina wenkyadde mu mikwano gyange for a sleep over, zensobola okwambala nga ngenzeeko mu kyalo, zensobola okwambala nga ndi mu nsonga zange ez'ekikyala cause nkimanyi there is nothing lwaki mba nsikiriza omusajja naye ng'ate nako ka night kalungi like ka material kalungi okitegeera. So ennaku z'omanyi nti nno zino ennaku omusajja asobola okundya, be prepared okulya. Tegeka ekimere okifumba okisiika okiteekeko omukyuzi gonna kiteeka awo kisanga awo kale yagaana okirya ye ng'agaana biki. Gwe obanga enjala ekuluma ne bakuteera awo emmere nga eri awo etunulanga bweyagala okimanyi nti enjala erinza n'okuwona enjala ennuma naye sijja kulya. Naye okimanyi nti osobola okuba nga okkuse ne bakuleetera ka dessert oba akamere nga kati ni bwe kati bannange nga kanyirira enjala n'ekulumirawo n'okalya. Okwezina bwongo. Okwezina kutandikira mu bwongo. Kasita omusajja omukwata obwongo oba kasita omuntu atuna ku kintu oba ne kimukuba ajja kyagala naye bw'akitunye bati obwongo era takyagala. Kubanga nze kati kambabuulira okuyima kw'omusajja kutambula kuti. Omusajja bw'alowooza ku bintu by'okwezina oba bw'alaba ekintu ekirinza okukyamula embeera ye obwongo bwe busindika waves mu kiragwe. Omusaayi ne gutandika okuddukira ku speed. Omusaayi ogwo buli we guddukira ku speed nga guyita mu misuwa nabagamba omukira gukolebwa misuwa. Omukira ogwo gwe kubeera nga guyima. So obwongo bwo singa butunuulira ekintu nga emmeme n'efa of course agenda kalubizibwa okuyima era ajja kwebakira bwebakisi. So obugoye obwo abasajja bantumye senga tugambire ku bakazi tufa ebiti-shirt mu kisenge mubijje ebiti-shirt mu kisenge. Ne bw'oba tulina sente n'abagambye owino gyeri mugende mu owino temwekwasa nti senga ebyo bya bbeeyi. Amaduuka mu kikuubo gye gali gatunda kulayisi mitwalo 2.3 kalunza kunga senga kati gwogera 2.3. Yes. Kale genda mu owino. Bw'oba sobola kwata emitwalo 10 n'ekirala ate nga kikulu bannange. Kati waliwo mmwe abalina bunaiti bwammwe nga kamu oba bubiri. Mwate obuzibu mulina bulwadde oba bulwazi simanyi. Mubeera mu kagoye yes ka night kalungi kakuba kasikiriza naye mbagambye ekintu buli omuntu wakimanyiiza amaaso kimutama. Namubeera mu ka night ako Monday to Monday, Tuesday to Tuesday, week ku week, mwaka ku mwaka kamala kukutuka okugula akalala. Banaye muyiga okukyusaamuko. Mbagambye omukyalo olina okubeera n'olugoye olusulwamu ng'oli mu nsonga zo. Oba night esulamu ng'oli mu nsonga yo. Eyo tofaayo terina kuba sekise kubanga tolina ky'omusikirizaako ng'oli mu nsonga oyagala kole ki. Ekyokubiri olina okubeera ne night gy'omanyi nti eno night bwe mba ngenze ewa bayitayo batya ewa bunyazaala oba ku buko oba bayitayo ku buko kale gye bazaala omwami we. Eno nsobola okwambala luno olugoye ng'olaba nti yes tulyoke si lwa kunama luli very fine. Olina okubeera ne night bw'oba ogeze mikwano gyo gy'osulamu. Olina okubeera ne night bw'oba oli mu ovulation. Ovulation ke kaseera k'obeera ng'emmana buli ssaawa etobye oba weetaaga kuzinibwa ng'oli ku muyimo nti kano kenjiwamu nina night wange nga 3 buno. Kale minimum beera ne night 3.
oba 4 ate obeere ng'ozijagolinga kale oyinza ogamba kale eno wiiki ngenda kwambala eno night wiiki ejja nyambala eri olujja nyambala eno ate nziremu kati gye nayambala wakati awo gye mba nziramu oba kitegeera toli mu uniform ekikwambaza olugoye lwe lumu n'okoza n'okaddamu n'okoza ng'olinga wafuna uniform yo nti uniform yange yakusulamu omusajja n'atuuka n'agimanyiira n'abeera nga takyayima nakuyima akulaba bulabe kugamba nga yakumanyiiza amaaso mukwano sweetheart wange mukwano gwange omulungi nayiti kintu kya buvunaanyizibwa era kintu kizannya role nnene mu nsonga zammwe ez'ekisenge omukwano oba obufumbo okubeerawo nga buyimiridde era nga bunyuma ekisenge kirina kuba kisanyufu nga n'amaka gayuuga buli ekisenge bwe kiyuuga nga n'amaka gayuuga so mutereeze ekisenge kyammwe tekirina kye kikuggyako okumala kugamba nti leero abaana tebaliiwo nabadde waliwo omusomo gwe nabateereddeyo nga mbayigiriza engeri gy'osobola okusabamu omwami w'okuzina oba okusaba omukyala w'emmana so osobola olaba nti abaana tebaliiwo n'ogenda n'oyambala n'oteekamu oluteeteeyi olwalagirwa n'oteekamu kakondo ne weekolako bulungi nnyo n'omulinda n'akomawo ne mukiggusa olaba ekintu ekyo olinza okukikola omulundi gumu mu mwezi oba omulundi nga gumu mu mwaka naye ne kisigala ku bwongo bw'omuntu so muleme kubeera ate nga mukitegeera abasajja bakooye emitishaati gyammwe n'emiteeteeyi egyo gye mutewala mu kisenge oba omusajja talina ssente oba takuwadde ssente zagula nayiti tetenkanye suula akasente koogule gulayo kamu n'omwezi ogujja oguleyo kamu n'omwezi ogujja oguleyo kamu n'omwezi ogujja oguleyo kamu bwe bunayiti bwonga buna oba busatu obeere n'obwongo ojagolinga mpola mpola byebyo ebyange teweerabira subscribing alina ekibuuzo ky'osobola okinteera mu comment section nja kuba nkuddamu banaye bw'ombuuza ekibuuzo ne sikiddamu oba nembeera nga message saagiraba kozi manyi oziraba nezikuba screenshot bw'olaba nga sikola vidiyo yo oba nga sikuzeemu bwe nteekayo vidiyo empya jangu oddemu mpandiikireko ekibuuzo ekyo era mba nja kukiraba ndowooza byebyo byange abatana subscribing abanaye musubscribing abasharinga mukola kya ttendo abakomentinga nammwe mwebala abalikinga nammwe mbaagala nnyo nammwe abaviewinga buli omu contribution yo gy'okola ku channel eno I really appreciate omukama abankuumire era abanjagalire mubeere bulungi. Yeah.